ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Abaluganda bampuliriza nateera mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nateera olwaleero ziri ennaku z'omwezi 7 era nga nkyali omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob. Nanti kyolwaleero ziri ennaku z'omwezi 8 munsonyiwemu katono lunaku lwa 6. Nkyali omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob, omusajja eyasalawo babuulira amazima kubanga nazuula omulamwa guli mu kutya Mukama n'okumugoberera n'okukola ebyo ebyakutondesa nga otuuse ku nseene y'abalamu. Kaakati gw'alina Bayibuli yo njagala osooke otunuleko mu Ezeekeri, kubanga mu Ezeekeri muno 28 olunyiriri olw'omusanvu tugenda kutandika ku nyiriri olw'omukaaga, then tujja kusomako ne ku lunyiriri olw'14. Tujja kutandikira ku lw'13. Waliwo ensonga lwaki ezo ennyiriri njagala obeere ng'ozirina mu kaseera kano mu kuyiga kwaffe kuno okw'olwaleero. Naye omutwe gugamba tugenda kumanya lwaki Sitaani alwana nnyo okulaba nti akulemesa okugenda mu ggulu. Lwaki Sitaani alwana nnyo okulaba nti akulemesa okugenda mu ggulu. Kale akati ekisooka uliriza bulungi. Musajja gwe oba mukazi gwe ye gwe ayogerwako mu Ezeekeri 28 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Nga Mukama Katonda tugenda kusoma ku mukaaga, Ezeekeri 28:6, nti Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti kubanga osimbye omutima gwo ng'omutima gwa Katonda. Oyo ye Sitaani eyasimba omutima gwe n'ayagala gufaanane ng'omutima gwa Katonda. Kaakati wuliriza Katonda kye yasalawo okukola, oyo yasimba omutima gwe olw'okuba nti atandise okwegeraageranya ku Katonda. Kaakati olw'okuba nti Sitaani yasimba omutima gwe n'ayagala okufuuka Katonda, tugenda kugattako na kano ake-13 ndyoke nkubuulire kiki Katonda kye yasalawo okumukola. Nakyo ojja kukitegeera. Kaakati ak'omusanvu, Ezeekeri 28 akanyiri ak'omusanvu kabuuke otunule ku 13. Tukyali ku Sitaani eyeegulumizza, olyoke otegeere lwaki Katonda asalawo n'alyoka amukyusiza olugero. 13 nti wali mu Adeni olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadiyo, topazi ne alimasi, berulo n'amayinja amalala googerwako wansi awo. Naye buuka muganda wange mwannyinaza mpuliriza olabe 14 nti wali kerubi eyafukibwako amafuta. Oyo kerubi abikkako, era nze nakusimba n'obeera mu lusozi lwa Katonda olutukuvu. Kitegeeza si kyangu okubeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu okuggyako nga Katonda akukkiriza okulubeerako. Nti era watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuliro. 15 nti wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Kitegeeza Sitaani naye yaliko omutuukirivu, naye bwe yatandika okwepima Katonda nga wali bwe tulabye mu kanyiriri ak'omukaaga, kati then ne tulaba ne mu 14, then ne tulaba na kano 15, kitulaga nti Sitaani yava ku mulamwa n'atandika okukola bino wammanga. 16 nti baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube olw'okusuubulako n'oyonoona
kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikkako. Ekyo kye kimu ku Katonda bye yasalawo okukola Sitaani. Ekisooka yamujja ku lusozi olutukuvu olwo n'amusuula n'amuzikiriza kubanga yali amulanga obwonoonefu. Naye mu kaseera ako Sitaani omutima gwe tulika 17 Ezekira 28:17 nti omutima gwo gwagulumizibwa. Ti Sitaani yeegulumiza omutima gwe nga bwe tukirabe wali mu Ezekira 28:6 nti bwe yeegulumiza kino ne kinyiiza Katonda. 17 avuga nti omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo. Sitaani yeeraba ne yeetunulako n'atandika okwewaana munda ye n'amera amalala. Kaakati wakyamya amagezi go naye amagezi ge ne gakyama nga gavudde ku Katonda ebirowoozo bye byonna n'abyeteekako ne yeeteekako focus. Okweteekako focus kinyiiza Katonda kubanga oba ofuuse ow'amala. Katonda tayagala mujjako maaso. Ekyakutonza kusigaza focus yo ku Katonda. Gwe muntu gwe oba wenna ampuliriza oba kitonde gwe ekimpuliriza. Wakyamya amagezi go olw'okumasamasa kwo. Nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire. Wayonoona ebifo byo eby'obutukuvu olw'olufulube olw'obutali butuukirivu bwo mu kusuubula kwo okutaali kwa mazima. Kyenvudde nziya omuliro wakati mu ggwe. Ebyo ebimu Katonda bye yakola Sitaani. Yamuvumbulira omuliro munda ye kati gumwakiramu. Gukwokeza era nkufudde evvu ku ttaka mu maaso g'abo bonna abakutunuulira. Kitegeeza abengeyamu evvu era abeera atonnya kye bayita evvu. Abengeyamu omuliro abeera atonnya kye bayita evvu. Ebyo ebimu Katonda bye yamalirira n'akola Sitaani eyali atuukiridde mu biseera ebyasooka. Then we yamala okwegulumiza amala nga gamwambadde olw'obulungi bwe n'amagezi n'okusuubula na buli kimu ekirungi kye yali ayina. Ng'atejjukira yali ateekeddwa mu lusuku Adeni. Kitegeeza yali ateekeddwa ku nsi kuno n'ebyo eby'obugagga ebyali bimukoleddwamu biri mu nsi muno. Oba okiraba kitegeeza ku by'obugagga ebiri mu nsi abeera ayinako ka percentage mwe yavumbulwa. Kati Katonda kwe kumusunguwalira n'amumaliramu amaanyi ag'omuliro oba kye tuyita obusungu bwa Katonda ne busibira mu Sitaani nga bubumbujja ng'omuliro. Kaakati ekirala kye njagala otegeera olwaleero kino kyekirala Katonda kye yasalawo okukola Sitaani. Kaakati olw'okuba Sitaani yali mutuukirivu n'amala n'asalawo afuuka atali mutuukirivu, Katonda yamuggyako obusika n'akola bw'ati. Ezekira 28 olunyiriri olw'omusanvu nti laba kyendiva nkuleetako bannaggwanga ab'entiisa ab'omu mawanga, kale balisowola ebitala byabwe okulwanyisa obulungi obw'amagezi go era balyonoona okumasamasa kwo. Balikussa mu bunnya era olifa ng'abo bwe bafa abattirwa mu mutima gw'ennyanja. Kaakati ekyo kye kimu kikulaga nti gwe muntu gw'atambula ngeri gye watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tujja kulabayo wali mu lubereberye. Watondebwa mu kifaananyi kya Katonda, Sitaani n'abanga yatuka ekiseera n'akusuula oba n'agezaako okuggyako ekitiibwa kya Katonda kye yakutonderamu. Katonda teyakulekerera wabula yakuwa obuvunaanyizibwa nti ofuuke oyo Katonda gw'agenda okuleeta ku Sitaani avudde mu mawanga ag'enjawulo. Nti kyendiva nkuleetako bannaggwanga olunyiriri olw'omusanvu ab'entiisa. Bannaggwanga ab'entiisa beebo abatagenda kuvunnamira bigendererwa bya Sitaani n'amateeka ge gonna. Abo be bannaggwanga baba bakambwe eri Sitaani. Okubeera omukambwe kwe kumugaana n'osalawo n'olemera ku Katonda wo. Kubanga tulaba wali mu 15 Ezekira 28:15 Sitaani yaddira amaaso ge n'agajja Katonda n'ageetunuuliza olw'olufulubo olw'obulungi bwe n'obugagga n'okusuubula kwe yali akola. Kubanga yali ku nsi ng'ayimirira asinziira wali mu lusuku Adeni nga bwe kitulagiddwa. Kaakati bwe yamala okwetunuuliza amaaso ne yeegwanyiza buli kimu, kwe kutuuka okulinnyisa omutima gwe afaanane nga Katonda.
ate naye byanyiiza Katonda n'amuteekako obusungu obwamubumbulukukiramu munda mu ye, n'addira ekitiibwa kya Sitaani oba Lusifa kye yalimu mu ggulu n'akyambaza abantu. Kwe kuteekawo abantu, era akugambye nti laba kyendiva nkuleetako bannaggwanga. Kati wano njagala tukubemu katooki emabega. Kiba kiteeberezeka nti mu maanyi Sitaani ge yalimu yali tannaba kubanga Katonda amutaddeko bannaggwanga, naye olw'okuba yatuuka ekiseera ne yeegunjawo n'ayambala amalala n'agwa, Katonda kwe kumuleetako bannaggwanga. Kakati bannaggwanga abo abaali boogerwako be bantu abajja okugolokoka bakkirize nti Yesu Kristo alokola era awonya, batandika okugobera Katonda nga bamuwa ekitiibwa, bamusinza, bamugulumiza, bakola by'ayagala. Abo bannaggwanga oba abantu abo yeggwe nange ampuliriza, kubanga wali mu Matayo akugamba nti kiri mu Yokaana 4 akugamba nti mwe musinza kye mutamanyi naye ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. So obulokozi bwava mu Buyudaaya okusobola okunyweza abantu balokoke bategeere ekyokukola, basobole okweŋŋanga Sitaani nga batuukiriza ekiwandiiko kino Katonda kye yateeka mu Ezekiel 28:7 nti kyendiva nkuleetako bannaggwanga. Buli alokoka obeera ovudde mu bannaggwanga Katonda bye yawa enkola ey'okubanga ofuuka ow'entiisa eri Sitaani ono eyagwa. So olwaleero yambala engatto zo gwampuliriza osobole okumanya nti owayitibwa era watondebwa era wateekebwawo okufuuka munnaggwanga. Lwaki? Kubanga nze nabagambye nti ensonga yiino lwaki Sitaani ayagala okulemesa okugenda mu ggulu era akoze ekisoboka, kubanga igwe wateekebwawo nga substitute ya Sitaani nga olagiddwa okukola Sitaani byandibadde akola mu maaso ga Mukama. Kale akati njagala obikkule nange mu lubereberye essuula ey'okubiri olunyiri olusooka nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Kitegeeza mu eryo eggye eryali likoleddwa Sitaani yalimu, naye yava mu eryo eggye n'agwa. Kaakati awo omuntu n'alyoka akolesebwa nga replacement, era mu eryo eggye eryatondebwa mwe muli bannaggwanga abagenda okufuuka ab'entiisa eri Sitaani n'obwakabaka bwe. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola ku olwo lunaku oba mu ebyo ebiseera oba mukitegedde. Nabagamba Katonda tawummulanga, wabula yakola naye osobola okukola then n'obaako akaseera k'owummuddemu then n'oddamu n'okola. Kaakati njagala otunule ak'omusanvu. Buuka lubereberye 2:7 nti Mukama Katonda ku nsi Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni. Tubuuse tuli ka 8 akanyira k'omunaana. Njagala bagirayo mbalage mutegeere nti lwaki Sitaani akola ekisoboka okulemesa okugenda mu ggulu. Ti Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'obuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Kyokka tukirabye wali mu Ezekiel 28 nga omwoyo wa Katonda ayogera nti Sitaani yali mu lusuku olwa Adeni nga ne ku lusuku ne ku lusozi lwa Katonda yaliyo. Kaakati wano tulabye nga Katonda abumbye omuntu amutadde mu lusuku olwa Adeni. Ate nabagambye omuntu y'oli ayogerwako nti ngenda kuteekako abannamawanga abakambwe oba mukitegedde ab'emikwano abampuliriza. So kaakati Mukama Katonda n'ameza omuddo mu nsi. Awo tugenda kubuukamu mbalage lwaki kasa tutegedde nti omuntu atondeddwa n'ateekebwa mu lusuku Adeni. Naye wuliriza, buuka ogende ku kanyirya ku ssuula ey'okusatu olubereberye nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko. Ebimu ku ebyo Mukama bye yakola, omusota gwali mukalabakalaba okusinga byonna ebyali bitondeddwa. Naye omusota ogwo mwaka akaseera nagwo nga mweguli mu lusuku lwa Adeni. Mukitegedde? Saagala mubyerabire. Tugenda maaso tuli mu kumanya lwaki Sitaani afuba okulemesa okugenda mu ggulu. So tukirabye nti omuntu atondeddwa kyokka n'omusota ogwogeddwako ne mu Adeni gwalimu.
kale kati tugenda genda mu maaso Mukama abawa omukisa nga twongera okumanya nti lwaki sitaani afuba okulemesa okugenda mu ggulu. Kale emirembe gibeere nammwe era ngenda bongera part 2. Amiina. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano abampuliriza, mbaagala nnyo bannyinaze ne baganda bange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era mbaagala. Kaakati tulabye mu kusooka wali nti lwaki sitaani afuba okulaba nti akulemesa okugenda mu ggulu. Ne nkulaga nti naye yali atondeddwa mu bulungi era ng'ateekeddwako ne mu lusuku lwa Adeni. Naye ne tufundikira nga tulaba ng'omuntu atondeddwa nga kati yali mu lusuku Adeni. Naye mu Adeni nga mulimu omusota. Akati ne tulaba mu lubereberye ssuula ey'okusatu onyiri olusooka nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Oba mukitegedde? Akati waliwo layini ze tulaba ng'omukyala ataddemu okujubisa kubanga ye Katonda yabagamba temukwatanga ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, the tree of good and knowledge and good, temugukwatako era temugulyako. Akati wano sitaani addidde omusota ogwaliwo mu biseera ebyo nga mugezigezi kuba nabagamba sitaani tayagala basirusiru. Kati omusota mu biseera ebyo ng'ensi yali ekyali tenda, omusota gwe gwali gulina amagezi okusinga ebisolo ebisigadde. Kati sitaani mwe yayambaliza omwoyo gwe ne gujjira mu musota, naye nga mu lubereberye sitaani teyatondebwa mu musota. Wabula kino gaali magezi amakusike agakulaga nti sitaani yanoonya ekigezi naye nga kinaasobola okutuusa message ye eri omuntu ono atondeddwa kubanga azze mu bigere bye. So sitaani yajja n'akweka ennugu ye n'ettima lye n'aleeta akasajja awo akayitibwa omusota ne kalaba omukazi omunafu. Sitaani alabye ekigezi, sitaani alina ekigendererwa kibi, asanze ekitonde ekikazi nga kinafu kubanga sitaani nabagamba afugira nnyo mu bunafu okuwamba. Akati ono omukazi ne tukiraba wano mu kanyiriyako okutaano nti kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Kakati jjukira omuntu yeeyagaliza ebirungi, ekyakimugambye omukazi n'akitegeera n'akikwata. Bw'obeera gwe wandikoze otya musajja gwe mukazi gwe ampuliriza? Kale kakati twongere okumanya ti lwaki sitaani tayagala ogende mu ggulu kubanga yafuba okulaba nti akikola.
Kakati ansa emu esooka eri nti kubanga omuntu yatondebwa ngazze mu bigere by'ono eyasooka mu lusuku olwa Adeni. Era okumanya nti yalimu yasala amagezi n'atuuka ku muntu eyatondeddwa okuyita mu disguise ey'omusota. Oba mukitegedde, omusota si gwe gwakema omuntu, wabula omusota gwakozesebwa. It was just a delivery tool, nga bw'olaba essimu n'ogiteekako eya time n'otandika okwogera. Essimu si yebeeyogera, wabula gwe aba ayogerera mu ssimu, essimu yo n'efulumya amaloboozi go. Oba okitegedde, kaakati n'ogwo omusota engeri ye Sitaani yali amanye ebyama era nga ne kaakati ne gye buli kati azaabikweka abantu, naye eky'omukisa nti Katonda wa kisa atuwadde abantu baataddeko omwoyo we asobola okubikkula ebyama n'abikusensulira nawe n'obitegeera. Kati olwaleero tegeera kino nti gwe muntu gwe wali watondebwa nga obuvunaanyizibwa bwo bwakuzza obulungi bwa Katonda mu ggulu, nga mulimu bumu ng'omusinza omutendereza omugulumiza okola okudda okumu okw'okubanga okuuma obutuukirivu ku nseera ey'abalamu. Naye laba Sitaani bwakumanya n'akwesooka n'ajjira mu kasota ne kalyoka kakusuula ne kakwambaza ekibi kyajja kitya. Olw'omukaaga, omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti gwali gwegombebwa, kitegeeza yalya. So tugenda kubuuka, tugende ku kekkome, tugende ku komwenda. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyiwa? N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku n'entya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Oba mukiraba ab'emikwano abampuliriza. Kati bwe yamala obbambaza ekizikiza kye obujje mujjukira baba bajeemera Katonda. Katonda ayagala kumugondera na kugobera byakugambye. Kaakati ye Sitaani olw'okuba olwedda akatima ke kaali kakyama ne kadda okwetunuulira, na bano yamala n'abajja mu kitiibwa kiri kye baali balimu. Kaakati y'ensonga lwaki nkugamba nti okuva ku olwo Sitaani n'atandika olutalo okulaba nti n'omuntu amujja mu kifo kiri ekyobuvunaanyizibwa Katonda kye yali amutaddemu. Kubanga omuntu yali atondeddwa ng'ayina okuzza obujja kiri kwegamba indirectly omuntu watondebwa okujjawo ennaku ya Katonda gye yali awulira nti lwaki yejjeeko omwana we omulungi gwe yali atonze mu ntonda ey'ekitiibwa. Naye omwana we yamujeemera n'asalawo atonde omuntu amuzze mu ngatto z'oyo eyali Lusifa. So muntu gwe yegwe musika ow'obwakabaka Sitaani bwe yandibadde asikira. Kaakati kyova olaba oyitibwa mwana wa Katonda kubanga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. By the way, teyakutonda mu mayinja ga bbeeyi, wabula ye yasalawo n'agamba kantonda oyo ali mu kifaananyi kyange, osanga ye anansinza anangulumiza ne tubeera bomo. So kaakati ye Sitaani kye yakola okuyita wano mu lubereberye tukiraba 13 buuka, kubanga nina ensonga gye njagala okujjayo. Ti Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe n'abuleetanga wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti okwongera n'akwongerangako obulumi bwo. So kitegeeza omukazi bw'atyo bwe yafuna ekibonerezo olw'okuba nti yali agudde okuva mu kitiibwa kya Katonda. Then 17 buuka n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Oba mukiraba nti amaggwa n'amatovu 18 gye ndiko kati lubereberye 3:18
njagala tugendere wamu nti amaggwa n'amatovu ganakuzaaliranga naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro muntu yo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omwo mwe waggyibwa kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma omukazi we erinnya lye Kaawa. Era abo wonna tulaba abali mu lusuku Edeni naye omusajja kwolwo olunaku yatanaba na kutuuma mukazi we erinnya naye kwolwo olunaku lwe yazibuka amaaso ne yeezuula nti ali bwereere lwe lunaku lwe yatuuma omukazi Kaawa. Kitegeeza Kaawa omusajja yali mutuuma olw'okumala okulaba omukazi byatuusizza ku ye. Mukitegedde ab'emikwano. So kakati njagala mutegeere nti oyo yenna gwe tubadde twogerako Sitaani olwo yali atandise olukwe olw'okulaba nti akujja mu kitiibwa eky'okufuna obusika obwa Katonda omulamu. Mukitegedde obusika bwe buliwa bwe bw'okuba ng'oli mu bumu ne Katonda ennaku zo zonna ez'olubeerera. Kaakati ye Sitaani olw'okuba yali alabye nti amaze okukolimirwa amaze okuteekebwamu omuliro guli gwe tulabye mu Ezekiel 28 nti amaze okwambazibwa ekibonerezo eky'olubeerera Katonda amaze omujja mu kitiibwa eky'omuggulu ye kyabaddemu nga yeeyagala ng'ayina olufulubo olw'ebyobusuubuzi n'amagezi n'okumanya. Kati Sitaani awo kwe kusalawo naye akolere revenge ku bantu alyoka atandika okuyigganya alyoka atandika okujja mu kitiibwa ekyokuba nga oyagalwa Katonda. Yakikola indirectly okulaga Katonda nti n'ebyo byonna asobola obbiremesa nti n'omuntu gw'atonze mu kifaananyi kya Katonda asobola omulemesa okufuuka omulongoofu mu maaso ga Mukama. So buli Sitaani gwakema okumusuula abeera ng'aweereza message, by the way singa wabula aweereza message Katonda ng'amulaga nti tolina kitukuvu kisobola kugulumiza ggwe. So abantu bange mwenna abali ku nsi ab'emikwano abampuliiza abooluganda abakazi n'abasajja mmwe mudde mu butuukirivu bwammwe bwe mwatondebwa okubeeramu. Eggulu libayita mujjukire okutondebwa kwammwe mwali mulina okubanga muweereza Katonda mu maanyi ag'ekitalo. Mudde mu butuukirivu bwammwe muswaze Sitaani n'ebigendererwa bye kubanga Sitaani ebigendererwa bye eri abantu si birungi. Kakati lwaki nzize nga nkiremerako bwe ntyo kubanga nabagamba nti nze nja kujja mbavumbulira Katonda byasazeewo okuteeka ku mutima gwange. Kati olwaleero tulabye mu Ezekiel 28 nga muntu gwe wali mu lunyiriri lw'enkugambye olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Muntu gwe ye gwe munaggwanga Katonda gwe yali ayogerako era gwe munaggwanga omukambwe agenda okulumbagana Sitaani n'obwakabaka bwe. Era ye gwe muntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda wabula bwe wagwa kwe kuleeta Yesu Kristo nga bwe tukiraba wali mu Yokaana ne tulaba ng'akugambye mu lunyiri mu ssuula ey'okusatu olunyiri olw'15 n'16 nti Mukama bw'atyo bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu buli amukkiriza abeere aleme okufa wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukitegedde ab'emikwano abampuliza. Kati oyo ekyaleetera Katonda okuwaayo omwana we kubanga mu lubereberye mwali mugudde kyokka nga mwali temuyina kugwa. Twali tetuyina kugwa, twali tuyina kubanga weetuli nga twambadde amaanyi ag'okubanga tutya Katonda nga tuli bumu nga tutambulira wamu naye. Naye bwe twagwa kwe kukwata omwana we Yesu Kristo n'amuleeta ku musaalaba n'atufiirira. Era y'oli ayogerwako nti ezzadde ly'enda lya Eva lijja kubetenta Sitaani okubetenta Sitaani omutwe. Oyo ye Kristo yali alagulwa mu ekyo ekiseera yali ajja okujja abetente Sitaani omutwe. Kale kakati tugenda mu maaso nkulaga nti Sitaani afuba okukola ekisoboka akulemese okugenda mu ggulu. Nti lwaki akulemesa?
kye tuliko gwe mutwe. Lwaki sitaani afuba okulemesa okugenda mu ggulu? Gwe mutwe gwe tuliko. Kale ebigambo bino byonna mbinyika mu musaayi gwa Yesu Kristo bisigale nga bikuumiddwa, na buli abiwuliriza afune omukisa era asumululwe tugende mu ggulu ffenna. Mu linnya lya Kristo Munazaalesi Mwana Katonda omulamu bwe ntyo bwe njatudde ebigambo ebiramu. Amiina. Omwoyo wa Mukama abeere n'ebigambo byonna, abeere nammwe. Amiina. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 074895336. Kakati nkyali omuweereza wa Mukama Muwaguzi Jacob. Nasazeewo mbaggireyo amazima ng'era bwe gampeebwa, wabula nakugambye oba nakugamba mu bubaka obwasooka nti ebigambo ebisinga ngenda okubyogera mmala kuwulira ng'omwoyo waliwo okusindiikirizibwa. Mwoyo Mutukuvu ansindiikiriza. Kati bw'amala okumbikkulira n'aŋŋamba leero yogera ku kino, mba nsaba bambi ofise obudde owulirize mu mutima omukkakkamu, mu ggonjebwa, era nange nkusaba gwe munnaggwanga Katonda gwe yateekawo okubanga ofuuka omukambwe eri ono yali ow'entiisa mu lubereberye, oyo nga ye Sitaani. Gwe munnaggwanga ayogerwako mu Ezeekyeri 28 olunyiri olw'omusanvu. Gwe muntu gwa mpuliriza, gwe munnaggwanga, ye gwe ekitonde Katonda kyayinamu essuubi nti ogenda kutuuka ekiseera oswaze Sitaani omale odde eri Katonda, kubanga ojja kuba oyagala Katonda n'omutima gwo n'amaanyi go n'okutegeera kwo. Era ye gwe munnaggwanga Katonda gw'ataddewo agenda okubanga okola emirimu gya Mukama kuno ku nsi eno ey'abalamu, nga tomulyamu nkwe, nga tomwefuulira, tomukuba mugongo, tomunyooma. Oba mukitegedde ab'emikwano abampuliriza, nkakuddiramu Ezeekyeri 28 olunyiri olw'omusanvu nti laba kyendiva nkuleetako bannaggwanga ab'entiisa ab'omu mawanga, kale balisowola ebitala byabwe okulwanyisa obulungi obw'amagezi go, era balyonoona okumasamasa kwo. Kaakati bannaggwanga ab'entiisa ye gwe muntu gwe, era ng'oli wano okuva mu lubereberye nga wava mu nda ey'omusajja ayitibwa Adamu ne Eva, abantu abo ababiri. Kaakati ekitiibwa kya Katonda ne kisigalawo kitya? Ye Katonda n'agamba nti abantu bano engeri gye bavudde ku maaso gange, kambawo omwana wange Yesu Kristo ajja abafiirire ku musaalaba, then omusaayi gwe mbere nga ngutunulako nga nfuna okubasaasira. Kaakati kitegeeza tulina ebintu bibiri, tulina ekisa ne tubeera n'omusaayi gwa Yesu Kristo ogubeerawo okutukiikirira. So muntu gwa mpuliriza munnaggwanga gwe oba n'atali munnaggwanga nga gwe bwe weerowooza, naye wuliriza, bw'oba tolokose ewa Katonda obeera munnaggwanga omugwira, then bw'oba olokose oba ofuuse mwana wa mu nnyumba oba tokyali mugwira. So kaakati abannaggwanga yali ategeeza enjiri ejja kutambula, abantu basituke bakkirize Kristo, kaakati batandike okusowola ebitala. Okusowola ebitala kwe kuwuliriza Omwoyo Omutukuvu byakugamba, n'otandika okutambula ng'oyogera ekigambo ekikuteekeddwako oba ekikuteekeddwamu. Okusowola ebitala kwe kwogera ebigambo ebiremesa Sitaani. Okusowola ebitala kwe kukola ebikolwa ebiremesa ono omubi eyagwa mu lubereberye n'ava ku lusozi lwa Katonda, n'alyoka ajjirwa omuliro mu nda ye, n'ateekebwa wansi n'afuulibwa evvu, n'atuula ne bakabaka nga bamulaba, kubanga nabo baali bamutuulira ne beewuunya nga balaba aswadde mu maaso gaabwe. So kaakati naawe olwaliro gwe munnaggwanga gwe atannaba kukkiriza bulokovu oba kulokoka, vaayo okwate obuvunaanyizibwa bwo Katonda bwe yakuteekamu, osobole okusowola ebitala okuba Sitaani n'amagye ge, osobole okumuwangula. Kaakati ekyokuba nti oliko
okuyitibwa n'obutonde igwe omulimu ogwakutondebwa watondebwa mu kifaananyi kya Katonda naye ng'ojja kutuuka ekiseera osobole ebitala okube omuntu ono asobole okuba nga afaafaaganyizibwa. Kaakati y'ensonga lwaki Sitaani agolokoka okukulemesa okutuula mu buvunaanyizibwa bwo. Y'ensonga lwaki Sitaani akola obutego bwonna obw'enjawulo okukulemesa okubanga omanya obuvunaanyizibwa bwo bw'oli. Kakati gwawuliriza audio eno olwaleero osaanidde okukimanya nti bw'oba tolokose oba nga toyatudde Kristo ogenda kubula, ate ojja kuba onyoomye Katonda kubanga kino kiragiro akugambye nti Katonda ayogera nti laba wano Ezekiel 28:7 nti laba kyendiva nkuleetako bannaggwanga tagambye na kugamba nti nkuleeseeko bannaggwanga. Kyendiva kitegeeza ye mu nteekateeka ye bwe yalaba nga Sitaani agudde okuva mu maaso ge n'asalawo atonde omuntu. Kaakati muntu gwe wajja ku nsi ng'oli munnaggwanga, naye bw'osembeza Kristo ofuuka mwana atali munnaggwanga. Nkitegedde ab'emikwano abampuliriza. Kakati gwe tegeera obuvunaanyizibwa bwo olwaleero oyambale amaanyi olemese Sitaani. Kyova olaba nabagambye nti ye Sitaani omuntu amumanyi n'ebigendererwa by'omuntu ebyamuleeta ku nsi yabimanyi, naye omuntu ali ku nsi oluzaalibwa ayiga sisitiimu ey'ensi nga bweri okuyitira mu maka gy'azaaliddwa ne society gy'akuliddemu. Kyova olaba omuntu azaalibwa ku kyalo, kati kanjogere nti azaalidwa Mukono. Akati bw'azaalibwa e Mukono n'abeera mu katawuni k'e Mukono, n'abeera mu sub-county, n'abeera mu LC, n'abeera mu village, n'abeera mu nnyumba, n'amala emyaka gyonna oba myaka 10 nga we yeetooloolera tavaawo tafuluma. Oba okitegedde? Akati ye ate Sitaani abantu gwe bavaayo ne batandika okugamba nkukuba, nkwokya, nkugoba. Tebamanyi na lwaki bamukuba, tebamanyi na lwaki bamwokya, tebamanyi na lwaki bamugoba. Oyina okugoba omuntu gw'omanyi lwaki omugoba. Omubbi omugoba omanyi lwaki omugoba. Omusirikale either omudduka oba omulumba ng'okimanyi lwaki omulumba. Oba okitegedde? So kakati naawe tegeera Sitaani ye yakwesooka dda n'ayagala akusuule okukujja mu buvunaanyizibwa bwo butya. Yatandika mu lubereberye ng'akulaga nti akusobola, n'ayita mu mukazi n'akukema, wabula okukusuula ayitira mu nkola ey'okulaba nga oli munafu. Era naawe musajja gwe olina okwewala okuba omunafu. Naawe mukazi gwe olina okwewala okuba omunafu. Naawe mwana gwe obunafu bw'amaka oba mu famire mwe wakulira olina obwejjako. Naawe mukazi gwe alina omusajja omukambwe ng'ate gwe walokoka, olina okwejjako obunafu obwo butya. Olina kubanga bw'oba osazeewo okugobera Katonda oyambala amaanyi, obunafu n'obwejjako. Oba okitegedde? Olina okuba nga tolina bunafu kubanga Sitaani afugira nnyo mu bunafu. Obunafu ly'ekkubo eriyamba Sitaani okusimba amakanda. Oba mumpuliriza ab'emikwano. Naye buli lw'obaala ng'okitegedde nti obunafu si kirungi n'okyejjako anti owangula Sitaani, ate ojja kufuna omwagaanyi ogumuwangulira ddala osobole n'okugenda mu ggulu awatali wadde okudda emabega. Naye obuzibu kwe kukola ekintu nga buli kyokola ate gwe otidde tomalirira, omutima tegusalawo. Oba okitegedde? Kyobola Bayibuli etugamba wali mu Koseya 4:6 nti abantu bange babula olw'okubulwa okumanya. Naye olwaleero otegedde osobola okuwangula Sitaani ng'oyita mu bumalirivu n'obugumu. Kubanga kankulage lwaki nti buba buvumu n'obugumu obw'amaanyi. Si kyangu okubanga katugeze nze nali musajja mukyakaze, nali mbeera mu bikirabu, nali mbeera mu bakazi, nali mbeera mu mwenge, nga kwegamba ebintu biri ize nnyo nga binyanguyira. Oba okitegedde? Naye natuukanga ekiseera ninga kaakati nze Kristo gwayise ntandika okubuulira enjiri, ate nve ku bakazi, ate nve ku mwenge. So nenkulaga nti tekyali kyangu kubanga ekyamazima nze sijja kugamba nti nagwa omulundi gumu, nagwa emirundi 2, nagwa emirundi 3,
nagwo emirundi 4 kitegedde naye okulaga nti okuyitibwa kwali kundeetedde okubanga ndagibwa amazima nezuula nga ndi omu ku bannaggwanga bali abayogerwako mu Ezeekeri 28 n'olunyiriri olwo olw'omusanvu obwekitegedde ab'emikwano abampuliriza so kakati naawe ali mu nsi eno ey'abalamu bwe zuula kikyoli ekyo ky'oba oyimiriramu kubanga basiketi eri emu ffenna abali ku nsi twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda nga waliwo ekigendererwa lwaki tutondeddwa so kakati ekigendererwa ekyo kyekirabikidde mu Ezeekeri 28 olunyiriri olw'omusanvu oli musajja oli mukazi eyatondebwa okuba omukambwe okwate ebitala byo osowole okuba sitaani n'amagye ge bw'oba oyagala okukuba sitaani n'amagye ge bw'oba oyagala okuweza ebitala ebijambiya zibbomu zinukiriya amasasi ne zibbazuka ez'okukuba omulabe ogenda kulokoka nga bwe nabayigiriza mu vidiyo eyasoose gye naweerereza mu audio format mukitegedde nabagambye nti kakati ntuuse ku mutendera ogwobabuulira mu gospel messaging nga si revelation messaging kuba nasooka baweereza nga mpitira mu revelation messaging lwaki buli kimu Katonda akireetera mu budde kubanga olina okubanga ekintu kyonna okimanya ensibuko ne gye kikoma so kakati olwaleero tulabye nga sitaani alwana okulaba nti akulemesa okutuukirira mu maaso ga Mukama kubanga ye kyamanyi kiri kimu nti nogwe yadda mu busika bwe so y'ensonga lwaki alemesa abazaaliddwa ng'ababba gye bayita destiny atampalinga ne destiny akwata emunyenye n'aziwamba Yesi yazikwata wabula atuma abo abaweereza be oba basirevu be mukitegedde so kakati golwaliro dduka ensi ey'okuba omuweereza wa sitaani dduka obulabe obuli mu kujeema kubanga bw'ojeemera Katonda yakubonerezaawo nga lumu kyova olaba kati akyateddewo ekisa kubanga Kristo Yesu akyali mulamu yafa ku musaalaba so buli anakkirizanga waliwo akakisa ak'okutuuka mu ggulu okuyita mu Kristo Yesu naye bw'onoogaana n'obanga oli awo obuzaabuziddwa obuze nawe ojja kufuna ekibonerezo nga sitaani kye yafuna ku lunaku lwe yagwa olunaku lwe yeegulumiza omukitegedde ab'emikwano abampuliriza olwaleero omuswaze sitaani nga mufuuka ejje erifubutuse mu bannaggwanga okusowola ebitala okukuba sitaani n'amagye ge ab'emikwano abampuliriza nze mbaagaliza ekyo kyokka nange munsabire nsobole okusigala nga Katonda akola emirimu kubanga si kyangu okusalawo okufuuka vacuum of the Holy God Almighty naye mbasaba twambale amaanyi ffenna tubeere bumu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu njagala kufundikira ka session kano nga mbagamba ti Bayibuli egamba bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe era ye slogan gye ntera otambula nayo gye tusanga wali mu Yokaana 8:32 mukitegedde so mufuuke abaana ba Katonda mudde mufubutukeyo mmwe mufuuke ejje erigenda okusowola ebitala mukube sitaani n'amagye ge kale Mukama bawa omukisa bwaba wayina ekibuuzo kyonna ennamba weeri eri 0708585319 ate ne bwoba oyinayo akantu konna k'osobola okayisiza kweyo ennamba tusobole ofuna transport okutambuzanga enjiri mu bifo eby'enjawulo kubanga n'obwokwata akantu konna n'okawaayo obeera obuulidde enjiri mu nkola ey'enjawulo ate era ofuna omukisa kubanga nze naawe tuba tugugabanira wakati oba okitegedde so kakati emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo gibeere nammwe sigale n'omweza wa Mukama mwaguzi Jacobu era njagala nnyo abaweereza bano abatuwa omukisa okuvayo ne twogeranga n'ensi Samike nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era emirembe gibeere naawe kale Mukama abakuume amiina ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.